kiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority nga kikulembeddwamu amyuka Ssenkulu wakyo Benon Kigenyi n'akulira ebyobulamu mu kitongole kino Dr. Sarah Zarango balabudde abakulira mu katale k'eggaba nti singa tebaafe ku buyonjo bw'akatale kano koolekedde okuggalwa. Bano basinzidde mu katale kano bwe babadde bagenze okukalongoosa mu nkola ya KCCA gye yatuma weeyonje nga balongoosezza n'ekitundu kya ggaba mu division y'e Makindye era amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi ategeezezza nti kino bakikola kulaga makulu ga kweyonja. Kigenyi era ategeezezza nti mu kaweefube ono basanze obukyafu bungi naddala mu bafumba ebyennyanja nga babadde bakozesa butto omukadde ow'obulabe eri abantu nti era bamubayiisizza. Asabye abakolera mu katale kano okukuuma obuyonjo nga KCCA bwetegeka okutandika okubazimbira akatale ak'omulembe n'abakuutira okwerinda ekirwadde kya Ebola. Ebyenfuna byeyongedde okuba ebizibu ennyo kubanga omuntu omunjako siringi 10,200 ajayonje nakyo tusanze nga seeta abamu basula n'enjala. So tusaba gavumenti ejje tuyambe ku mwala kuli tusinza okusiba obukyafu tuyinza n'okuleeta endwadde bayoola naye okusinziira bwe kiri nti batwala ewiiki batwala ennaku esatu bwe batyo naye wano oba obijja zijja buli lunaku naye wali mu katale mbeera yeetaagisa okuba nga emmoloka zijja at least mu wiiki emirundi ng'ebiri kisobole okuyambako okukuuma obuyonjo. Dr. Sarah Zaranga atwala ebyobulamu mu KCCA okusooka alagidde abasangiddwa nga bakolera mu bifo ebikyafu okubirongoosa bunnambiro n'ababadde n'ebikozesebwa ebikyafu ne bibaggyibwako era aliko byatangaazizza. Aveeyo mu bantu siri kukozesa kasasiro okukola ki kutanga mazzi oba waliwo tatebe eri waggulu baveewo kubanga kasasiro bwa bulabi kyo tukitegedde maama. Wabula abamu ku bakolera mu katale kano boogedde ku bikozesebwa omuli butto omukyafu ne bakubiriza bannaabwe okukozesa ebintu eby'omulembe okukuuma obulamu bw'ababagulako. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino KTV amalindirire. Webale nnyo Kyambadde Shadrack Joshua tetugenda kusukka waawo gabadde malindirire ku KTV.